Sheikh Yahya Mwanje asatizza Abatabuliiki oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ataddizemu okukwatibwa enkya ya leero nga bamusanze ku muzikiti e Nakasero. Ono y'omu ku basiraamu abadde bakwatibwa ku misango egy'okutta omugenzi Sheikh Muhammad Kigundu, kyokka yayimbulwa kakalu ka kkooti era nga badde bakweyanjula eri kkooti ku musango ogwo omwezi ogujja. Okusinziira ku babadde bataagadde kulabikira ku kamera, zibadde wakati wa saa 3:04 ez'okumakya ne wajjawo abantu abeefudde abasiraamu abayisa omuzikiti era wayisa akaseera mpaekaaga motoka ekika kya drone nejja nesimba okumpi n'omuzikiti gw'e Nakasero. Mu kiseera kino Sheikh Mwanje abadde atudde mu mulyango ogw'omuzikiti ng'ayogera ku ssimu. Kigambibwa nti waliwo abeefudde abasiraamu abavudde mu muzikiti ne bayimirira okumpi ne Sheikh Yahya Mwanje nga bebalabiriza era bonna abadde mu motoka basatu ne bafuluma ne bajja awali Sheikh ne bamuggyako byabadde nabyo ne bamulagira alingire mangu mu motoka ne bamwongerayo. Tuseeko mu maaga Sheikh Yahya agasangibwa Masajja Makindi Ssaabagabo nga tusanze mukyala we Salima Najjuuko Nantume ng'ali mu kiyongobero olw'okukwatibwa kwa bba. Baffe neebuuza akwatiddwa ku ki era lwaki? Kubanga abadde ku bbeiro ng'era ripootinga bulungi nnyo mu kkooti. Nnalina gwe kikwatako. Yambala engatto z'omuntu oyo gw'otutte, oyambale engatto zaffe abasigadde emabega. Ng'ozambaza ekifaananyi abantu bonaawe mutya lukyandirabise okusinga okubeeranga nga mututtula ebiwundu buli kaseera. Oluvannyuma akulira Abatabuliiki Sheikh Yahya ayogeddeko ne bannamawulire ng'ategeeza nti bannamala kigenda mu maaso naye nga bakwatagana ebyokwerinda babuulire lwaki Sheikh akwatiddwa. Wali wansi ku madaala abaddaali wata ntwala tetumanyi tenaba kumanya aliyoddawa era tutunaba kumanya bamukwatidde ki naye nga bulijjo bakuliriza mubeere bantu balamu mubeere bagumiikiriza ebisinga tukyagenda wano nawano tumanye. Ategeeza nti okabennyamivu nti waliwo abasiraamu abalala okuli Abdul Wahab Buyondo ne Musa Kato nga bano nabo bakwatiddwa sabbiiti ewedde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.